Nagaanyo kubuuka. Ebibuto tebyenkana. Acceleration is produced when a force acts on a mass. The greater the mass of the object being accelerated, the greater the amount of force needed to accelerate the object. Now it's flying. Thank you, Shanette. When I grow big, I want to be like you. Wabiyigirawa? Wakiso Town Primary School tukkiriza nti omwana we Uganda yenja na buli kye tukikola kutuukiriza kirooto kye. Gamba ng'ensomesa eri ku mutindo ate nga n'embeera y'essomero esobozesa omuyizi okusoma obulungi. Gamba ng'emmotoka ezitambuza abaana batwala abaana okuwuga ate nga baliisibwa bulungi balina daycare okuva ku mwaka gumo paka ku